ne gabaza amateeka gali 13 yagambye ennongoosereza mu by'okuzimba eby'amawulire mu by'amakooti mu kuba abakozi tusasula kyese workers compensation amendment bill n'agamba ku byenjigiriza universities ezo n'agamba ku byokwerinda office of president security Uganda Intelligence Service Policy naye je framework 2024 paka nayogera kuera bingi namuteeka jatubulya kino kitegeeza etolinze ne kiza kwanyira mukulu atuse yomugalatiya Abedi Wanika so buza kutuliza sebo batuliza mbalamusiza mbebaza je mukoze ate ne twebaza omutonzi atuwadde obulamu abaisiramu namwe tubayoza olwaidi ekyali kondoze nakondera 3 tukyambijaguzo kyali mbijaguzo ate abafiiriddwa namwe tubasaasidde abantu baffe mu biti ebyenjawulo kufiirwa mukulu Babu mwana tukusaasira twamusabidde Jeruwaga kufiirwa omutabani Cedric ndirimo Babu seba ate wakuzika leero seba waffe ku kyalo tongera okusaasira jamani waffe Kayemba olw'okufiirwa mukyalawo yaziikibwawo waffe ku kyalo n'abalala abantu baffe bangi ab'ekitundu kyaffe kimanya Kabone Masaka City tweyongera okukola enguudo zaffe nga bulijjo tubasaba mutugumiikirizeemu olw'enkuba naye ebadde egenda ekendeera mangu ddala nga emaze okuggwayo tugera kuddamu ku nsonga yaffe ey'enguudo oluguudo lwaffe lw'Nabinene Grammar tugera kulutandikako ku nkomero y'omwezi guno ogwa Juni kati era nja kubeera mu wiiki ejja ba LC mwenna manyi nti mumpuliriza tugera kusinkana tusobole okukakasa nti oluguudo lwaffe olwo lutambula ab'ekyenvu nammwe tugenda kukakasa nti omwezi ogw'omusanvu gujagenda okuggwako nga nalwo tumaze okulumaliriza akatundu akasigalayo abantu baffe betwasuubiza amataala ab'ekyalo bumanyi nti mugayina ab'ekimwanyi Katofaali n'abalala Kataapu wali amataala amala gagenda kujja mu butawuni bwaffe gagenda kuva ku luguudo lwaffe luno olw'ekyotera twabaddeko akakiiko kange aka Parliament aga Government Assurance twabaddeko era ne batukakasa nti ekyo bayinginiya bakwasibwa omulimu ogwo bagenda kikola mangu amataala ago gasobole okujja ekisembayo kigambo kyaffe sebo ebigambo bibiri ekisooka kwe kuyozaayoza bana Democratic Front ekibiina kyaffe kyasabukuluddwa jjoli abalamu naye ng'ate kitambula bulungi mbayozaayoza kikulembeddwa Honorable Masasi Mpuga Nsamba era ennaku z'omwezi nga 27 ennaku z'omwezi tubeera n'abakulembera interim kyembadde siwulidde lwakuba mu Luganda ebyo tebibeerayo bwaffe Luganda oyogera akulembera kati bangambye nti mu kitongoza 27 nga 27 omwezi guno era kijja kutokota sikisaanikire bana Democratic Alliance mwenna n'abaagala okuyingira bitabula Democratic Alliance Democratic Front atugambye Alliance ekisinde Democratic Front mwe tugenda okutambulira kuba ekisinde tusobola kuwandiisizamu bantu ka Democratic Front DF mwe tugenda okugira era ba members of parliament bana basaze dira nga leka mukogero na Abednego Bwanika tolulira nga ndimala nayo Abednego Bwanika yavude muno nafulumye ndi munda mu DF tewe jusa tebyokojusa nalimbi baddemu empiki zange zikwata n'enzibala ate nenengera ne mu nsi y'omwoyo Abednego Bwanika era mu bibo omwoyo ngobereranga yagenze mu DF ali nafulumye era kati ebigambo bya bisinga obungi ojja kumpulya nga mbitadde ku DF kati omwoyo gugamba ki eri gye navudde beyogerere omwoyo gugamba kiggo anze ndyawukeno omwoyo gugamba kimuli eno gye twalaze anja kugamba nti bwe nakugamba nti we watuufu ekyo mba nkinafuyiza naye gye twogenda ffe tugenda okukolera emirimu gyaffe gye mwalaze omutima gwono bw'oyogera nk'okugamba ki mumativu
nti Zabedi Bwanika eyali wa DP Zabedi Bwanika kakati nenkola ekibiina kyange nenkola Bedi Bwanika mpulidde emirundi emeka nga nti Abednego sose negemaza nawe bulijjo nolyanga nga ndisalako nti Abedi kakati ndimaliddeyo ddala nti Abednego wewasembye wolaze Bwanika wewasembye wolaze wendaze wewasembye wewo wewasembye tutwala ku Abedi Bwanika netulabe Makerere University ne banne kakati mukulu era tutwala ku Abedi Bwanika nga ine ekibiina ki mukulu Medi obanga ogende waffe Masaka kakati tulaba Abedi Bwanika nga wanup bw'oba va waffe Masaka ne tulaba Abedi Bwanika tiwa bw'oba va waffe Masaka ojja Kampala eseo tewali oteeka liganji basi yakuleeta luli era kyoli nti olinyereeyo kati otuuka mu taxi park ng'onoonya kamunye nti eno yazija drone gye ndoonya gye nniizi okebera kati zinasooka okujja e Kampala nali mutitte mu UTC kati genda ozindage gye ziri wabeerangawo ne basi nga baziyita Uganda People Transport Company nalinnyako n'endala nga ngenda e Kabaale eza Horizon bw'oginoonya kati ekubula buli lugendo lw'otambula oteeka okunoonya vehicle emmotoka entuufu kati emmotoka entuufu bagiyita DF entuufu ono PFF ate mmotoka yiboga nti yo yetu ayinza obutabeeremu ate ommotoka ku luguudo okubeerako oyinza okugamba zonna mbuzi ono gyemulaga aw'emyaka 4 kyetaaga bungi bwammwe kyetaaga omu mugezaako emyaka 4 n'ababinula n'abazeeri enkola n'ababinula sebugisi enkola eyo ey'omwaka 4 okuba omulala ng'ava Semuto omulala n'ava e Kayunga yenkola entuufu wanti omugendo wa myaka egulade ensima enkonge nendeeta tractor neremera nawo kumakya nkedde kuleeta ate bankumbi abe bagiriko ate bajja gijjawo kakati tokozesa kintu kimu tokozesa kimu butrakita buno buno kayina omukono emabega balina erinnya libakayita kagibaddeko ekiro okuva saawa emu paka saawa 3 negaana nekakozeeko kyekakozeeko kayerudde akati obwenkumbi abo batuuse n'ensululu n'embazzi bagenda kugijja kati eyo DF yenyini abeerula beerudde abakoze katutemo omulandira guli ogwo wakati ogumanyi ogwo kakati ogwo toguleetako buleesi gwetaagamu tekinologi gwetaagamu science kati faba DF naffe katukoleko paati eyo kati tukakase waliwo n'abalala nabo tujja kugusa ffenna betwaliga mu DP yonayogera bino naye taliyo mudipi takyali DP ebyagituuseko wabira byatuuse ku DP wabira otuledde omusekerera mpolapolo manyi ozeza ku lugero lw'abajjajjaffe nti buli wamamba awana yiye naye mu struggle terukolayo buli wamamba awana yiye ate amamesa amengi amaanyi tegeesimira nnya nga tegaliiko agakulembera mwakajjawo akakaseera kukulembera gwayo sebe terukoma wali ndayenga amamesa amangi myaka 4 amamesa amangi tegeesimira ku nnya nga tegalina agakulembera awo ojja kutuuka osikiriza mbuuze kubatuuliriza mbakuliseeyo ababadde Namugongo wiiki ebadde ya kudda eri Mutonzi Namugongo muyogeyoge abadayasisi Lugazi bakoze omulimu mulungi
Bishop Sakamanya yakulembeddemu Kakoza amanyi yalwako nange Sakamanya ate nga munywanyi wange Bishop Kakoza kati yabadde yaliyo mulimo yagukoze bulungi yes ate n'ekibuli gye twabadde ssebo obubaka bw'omulangira nkuwulidde wabufunye bulungi nnyo naye nga sawa kulabye obadde otudde mubinsereko yamba atereze kati andi amanya ewaffe tulinayo mangi eyafiirwa kyemani yaffe yafiirwa omukyala yekiyimba abawulize bamyange etimbadde nyogedde kayemba nekiyimba wewaffe ku kyalo sekibuli twabaddeyo mulangira yatugabudde bulungi era yidi netambula bonna abasobodde okusala ebisolo mbayozayoza ate nga bwenagamba Medi wiiki yabadde yakulamaga abenna mugongo bavudde batambudde bulungi ne baddayo twebaza omukama eyabatambuza obulungi kati ate abagenda kuyijja olwaleero bali minna bavudde Arafa bava Arafa okosajjo ne bagende mu zidalifa gye basula ebiwaji kati babimaze kuba emirundi esatu awo ne bakola twafuidayi ne basibula Kaaba tugenda kutandika okulaba nga bakomawo abantu milioni 2 ziriyo kuva mu sibitali ate ezo zentono bulijjo zisukkawo ku mulundi guno abatafunye visa waffe wano Uganda bangi nnyo abamu babafera bufezi naye n'abalala olw'okuba water system ntono nti namba gye bakyatuwa ntono nga Uganda bafikira katusuubire inshallah olunaddako bajja kubanga bayitamu bannakampala ebizibu bingi njolo bikyaliwo nitujja kufaafagana nabyo Medi ebyenguudo olaba lufaafagana nabyo omulimu okusobola okufaafagana ekyo singa okutegeera ono Sebunnya ono yajjanga wano gwe lukwago omulwanyi ukaseera na mulwanyi nemugamba leka tulwane ojja kulaba negamba katulwane at least twafisa mu state of the state address gye deliverance twafisa twanunula obuwumbi 309 billion ezenguudo eza ADB bino yajjanga wano empise ku saapoloka gwa mpise ku guno kakati mwe mwava loti 6 gye tugenda okutwala kati at least ebuwambo oluguudo lw'empererwe Kiteezi Buwambo ovali ku muvule muganda ngande Simon Kaweesa alubaddeko nnyo ye kansala w'ekitundu ekyo kakati n'endala nnyingi zisalama n'endala at least awo olwaleero tasobola kunneebaza nti alukwago webale kuteeka olyanyi ku nguudo kubanga okuyiikuula okugenda mu maaso kwolaba Medi kubadde kulafubana kwa lukwago naye Sebunnya ebyo olwaleero tutayinza kubiraba singa ekyo nkubulira zino sente baali basazewo zonna omanyi bakozesa agency za gavumenti ne zijja ne bazizaayo bali mu parliament tusiimeko koyo project aba parliament bali mu parliament project yinjayo aba parliament banenya gundi road fund fe batuwa obuwumbi 10 obuwumbi 10 mu kibuga bukoliki road fund zino zenjogera za ADB zetwogera ko naye eza parliament enkulu za road fund road fund wajisa road ni kwewola jagamba kati mweba parliament bali badde musobologana kaluji actually za kachiko national economy ye nyini road na jiriko ngati katuwe mu mtu wa kwago kibitambule yes December yo kugamba mwebaziza sebo nzikizategeza abo butale nzija bisinga byonna katwamazo bikiriya linga naye abakatale kejindi nzija abakatale kechitintale na tete nzija na kasero nzija na katale kafake nakawa muda sine timu yo esawa yonna nzija gwe Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi nabagamba bine bintu by'obusonga songa stage yeru kuli nanganda buki obo mu bumalirize ezenkayana ntono tulwanagane n'ensonga ez'emisolo gye babataddeko emingi n'ebifayini ebingi n'ebirala Mawejje wa boda nagamba nkyakulinze nakati sinnamulaba Mawejje mwalangirira ebikwekweto ne bannammwe ate ng'okimanyi tubadde bulijjo tuli ku saidi erwana nga tugamba ababoda tebabanyigiriza Mawejje nkyakulinze mu office tonnaba kujja
tulabe bw'okwatagana ne bantu bayiza Kankunda n'abalala tulabe bwe tutambuza enteekateeka omwana omufu ebintu byensi bibuzaabuza nebaza tukwago wano Lord Mayor abadde akaza simwebaza ewayimbiranga Sapolo tusereti nsereko nsonyimu Sapolo kisajja n'alukola ekyomukisa omulungi watero nabwo ku bitaawo abeeri abaddewo naga nti sebu soka webaze ffe abapalamenti abaziisa alwanyisa abazitwala okusirika nga kirungi ekyokubiri nze omu ku mutwe omunene ogulabirira enguudo zino senga aziraba akuneti ze bampa enguudo zino ne prime minister wa Uganda tulowooza nti tutambulira bwereere ne prime minister wa Uganda okulaba nti enguudo zonna zikolebwa bulungi so twagala okwebaza palamenti yayisa looni twagala okwebaza Lukwago nti naye afubye nalwanagana okuzibikira emiwa tekiniko naffe atwebaze nga gavumenti ya wakati okusalawo ku luno omulundi ogusoose sente zonna ez'enguudo looni zetukuna zonna ez'enguudo tuziteeke mu Kampala Greater Kampala ab'emukono basanyuke ab'enansana basanyuke ab'ekira basanyuke ab'empigi basanyuke bonna buli omu kuba twasooka ne tukola enguudo ezifulumya eggwanga kikati obusuubuzi ne butambula akati twagala namwe notuyambeku tukwatire wamu luka omukulu gwa saagala okwebaza naye twebaze gavumenti katono nnyo Greater Kampala yali yakubeera ya million dollar naye mwalwana ne mubirwanyisa World Bank and Africa Development Bank baatuwa 608 ezokusasula abantu emabbali ngokola ku myalanga egy'ennamulukolo AFD French Development Agency bano tebateekayo n'ekikumi kyovulaba omwala gw'ennalukolongo n'ogw'amayanja n'emirala tegigenda kukolebwako naye n'ekirala minisitule ya Kampala yatutte million dollar 18 ze batalina kye bagenda kuzinnyonnyolera bw'oba ogamba nti nabbanja akola lwaki tobanyola mikono n'ozibasuuza gamba mukyala Bisa Kabanda ne banne nti bwino namubawadda n'ekiwandiiko nakyo kubadda ku mmeeza ya prime minister gyekiri million dollar 18 bwe buwumbi ngasa executive za kugula computer simanya mu office ewa batwale mu kooti wesinga okutegera ogwo omuli nabbanja agenda neyekanjabula namulaba ayagala nagwase gundi mu bulago yali agwa senyonyi mu bulago kati olinange nagamba gwe senyonyi lwaki mulabisa gavumenti yaffe lwaki wewe wanye nti eriyo nabbanja mukola nti mukola katono nnyo mukulu Meji bannaffe abakristaayo bakuŋŋaanidde Namugongo abannaffe baswaba n'abalala bali Mecca efe abadde mu Idi bawulidde amaloboozi gonna era gaakubiriza bulungi twagala mirembe mu kulonda kitegeeza nti abantu bonna beeraliikirivu nti mwezi otabukira mu amaloboozi twagawulidde ate yono Mecca asembyeyo nga tetunaba kulonda yono Namugongo asembyeyo nga tetunaba kulonda bwe tuba tutwakuŋŋaanyiza mibiri gyokka nga n'emyoyo twabadde najjo nga tugikunga twagala akalulu ak'emirembe abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannaffe abaisiraamu njagala okubakulisa olunaku lw'eggulo olwabadde olwakayisano abasobodde okusala ebisolo alhamdulillah abatannaba lidyege etwala ennaku 3 tukyalina obusobozi obwo okutuukira ddala ku nnaku olw'emmande obutasukka ssaawa 10 n'olwekyo mbasaba ababadde tebasobodde mukakase nti ennaku zikyaliko olwaliro nekyokusande tukoma enkya saawa ndowooza nga 10 tubeere nga oba embeera yabadde tetusobosezza kati ngaetusobosezza tusale bannaffe abali mu kibuga Mecca
Mina namwe mbagaliza birungi byerera akafaako Mina komedi Mungu wakakutuusaako n'olajja nange olajja n'ova ku ntobo ya mutima gwo oba omaze naye mbasabira mugende maaso n'emikolo egyo ate hijja yammwe muleme kugyonoona baganda bange abaliko obulemu mu Uganda yonna mbatumidde mwebale byonna abatannaba kujjayo mpapula mugende mugizigyeyo structures zino tuzitambuze bulungi ate twetegekere n'akalulu akabonna Medi njagala kusembayo akantu kamu nkawulidde wano omuloodi ng'akoogerako enguudo za Kampala n'ewalala n'emirwano njagala kugamba nti gavumenti ku mulundi guno ekoze kinene era omuloodi yandigyebazizzaako n'agamba mwebale newankubadde waliwo obulala obukyabulamu naye okuwa ssente Lord Mayor akimanyi nti gavumenti yeetemaatema nega Lord Mayor ziizo kozesanga enguudo za Kampala kyemwebazaako Medi nti yalwana esente nnyingi ezaali abantu bazikyankalanyiza nga baninyisizza emiwendo waggulu n'ajja mu komiti ne komiti neetambula naye esente ezimu ne tuzikomyawo ekitereke kyabombi bisatu era ezo ze twakomyawo ne zigenda ku nguudo endala ezayite ziriiwo n'okusingira ddala olwa Mpererwe Kiti Road era abantu ba Mpererwe Kiti Road mutera okuŋŋamba nti kiki ekigenda mu maaso omuloodi ababuulidde ssaawa yonna puroguramu eyo etandika naye angambye mbeebaze katono nnyo akubuuza bwenkunyola omukono nekusuuza ekitereke amanebazo Chofa yali deputy bali mu ddiini naye nga balina connection waggulu connection tebaye bayo bantu bayo ezo okubaayo omuntu ng'ali mu kaddiiro kwogera kwa president bentukumira ebirowoozo kwa president eddakiika zino ziri 21 ezakayita ku ssaawa 4 ezibulayo ku ssaawa 5 bingi biri mu ggwanga abakulu basosine beetu batuwa ebireera biri gye bava era nga kkiriza obagaana programu nti pa paalamenti yaffe tutuulidde bibadde mu ggwanga bingi Abedi Bwanika Abinego erinnya leero alimazeeyo alimaze erinnya leero Abedinego kati abo bali babiri nani nekintu musoke neighbor wange waffe kabongo ya Abedinego kintu musoke no Abedinego wa yafesi kati nono ya Abedinego tujye tulire okwogera kwa president abakulu abali wano naye nga mulimu ensonga endala speaker byadda kiwaita communication from the chair yagambye nti waliwo abaasaze eddiiro Abedi owulira ku simu waliwo abaasaze eddiiro ne bava mu kibiina gundi nga semateeka abakkiriza president bayonsonedde okwogera ku twatuuliza ffenna batatulaba ampuliza okulonda kati kukyalimu eba tunalonda po okulonda kuli mujiya onabbi Abedi Bwanika abaasaze eddiiro nga naye muoli baboogedde nabenga speaker akusoma erinnya lyo president mbeera kubyokulona n'agamba munda abakyenvu bamundeetera mwabagala enkulaakulana yatugambye sente erinnya mukaaga sizikali eggwanga Uganda ekonomi yaffe erinnya mu Africa kya 7 okulonda Abedi Bwanika jja ogulewo Abedinego Bwanika ogulewo ebibiina bino ebingi ebizze badde gamba ndowooza ne Kayindo Tafiiro yo ya Abedinego ebibiina ebingi ebizze kati bwolukwago buli abeera n'erinnya abeera Abedi Bwanika ne Kayindo Tafiiro oyo nze nyina amanya mangi waliyo njagadde bwagazi kuba jjukiza linnya lyange Abedi ogulewo oyo batuuza endabayo kwogera kwa president muli ebibiina ebingi ebizze mwafunye certificate Sericomad yafunye ecological party yafunye kikaadi PFF nabo yafunye nabyo yadde agikutte mukulu Elias Lukwago kiki kitegeeza okwogera kwa president bakutegedde ute n'abeewamwe
Toyanza sebo. President yabadde agamba ki? Ngenda ku okwogera kwe kwabadde kwa ssaawa oba 2 oba 3. Yatandise ng'ebula 10 okwera 4. Yes. Okwogera kwe nga ebula 10 okwera 6. Exactly. Yaluddewo ng'ayogera. Naye okwogera kwa president kye bayita state of the nation, president ateekwa okujja eri eggwanga ng'ayita mu paalamenti ya Uganda n'agiwa accountability, enkozesa entambuza gye yatambuzaamu eggwanga omwaka oguyise, ate n'akubira eggwanga tooki mu biki byateekateeka omwaka oguddirira, kati kye bayita state of the nation address, era kyekyabadde kololo. Njawukanako n'abantu bangi eno mu opposition gye tubeera abagaa nti tuteekwa ogenda kuwuliriza president. Eyo ebyo byayambyoogera lwatu, eyo nkola ya bunafu. Nkola ya bunafu nti temusobola kuwuliriza president, mugambo temugenda kololo. Yendako omutwalo gwa. Abasinga okubikola ebyo bava wano mu Buganda. Kakati olwokuba nange wenva muzikirize twewa amagezi. Politics wekisajja kikulu otuula n'owuliriza n'olyoka ojja wano n'oyogera ku abantu babakutuma nga president omuwuliriza nogaa ntosobola muwuliriza. Eyo nkola nga bwenjogambye yabunafu. President mu kwogera kwe yayogedde anti eyo byemubeeramu abaawano eri balya babawa eddagala bo babakwata balya bagabana batematema nga muliwo noweenaalemu ono wagundi n'ekirala nakyo kankibayambeko kokyogedde ekyo. Gavumenti olaba ffenna abali wano atusingawo amaanyi kati byoli owa movement mu finances mu bya ssente ffe tulina bigambo tulina nteekateeka tubeera na ssente. Ekyo nakyabatuuliza njagala bakitegeere buli wetuva mu kalulu gavumenti eriwo yebeera ne ssente. Muteekwa okufunanga amagezi muzijjayo mutya. Ekyo tekitegeeza nti okkiriziganya nabo. Naye oteekwa okutwala omugabo gwo. Kakati ako nako katutawaanya wano mu Buganda. Kanyambeko Abedi katono okukkatiriza. Omanyi Abedi ono yatuuka ekiseera n'agamba nti nze bannange ndi mu opposition kituufu, naye bwe naalwana ennyo enguudo zange Masaka zinaakolwa. Naye ssebo Masaka kati bakola nguudo mitaala biki ebinnya ebyali Masaka obijjukira noti omuntu olina okutambula. Ono wammwe nnyo olaba nawe muwolereza. Mpolereza kiri kyangu sogamba wempita Masaka ebinnya nyali wempita Masaka ebinnya sibiwulira. Ebyo byeyogedde wammwe nnyo. Kati kankwere ekyokulaba ku kyayogedde ku by'enguudo. Oluguudo bane Masaka kati bamanyi oluguudo oluva ku BAM olugenda ku ddwaliro Masaka baluyita Kigamba road. Era oluva ku BAM olugenda olukwata ku lw'ekyotera oluyita Kumbu. Ffe ba MP twasaba ow'ekitiibwa omukulu Jeno Katumba ez'enguudo yazituwa era nze nakulembera okumusaba nali njimiridde awo ku BAM. Nkuwulira kiri nti ayina ssente olina okwogera naye. Kakati eyo nvudde nze mpitiddeyo buyitizi kwagala tulina okutereeza buvunaanyizibwa bwaffe naddala ffe abasajja abakulu okutereeza politics wawano yagwamu ekizibu wawano yagwamu nabe. Kakati ngenda ne mbabulyanga babalimba ssente kakati bano naye nga benki oli ayinza okubeera n'ekitereke kye kibaamu takyogerako naye mwayagala n'oluzzi lwemwagala okufuna. Kati nga nze wange mukimanya kabonera nze mu bbanga lino ery'emyaka 4 nga byemmwanyi akakadde kalamba
akakadde kalamba waiza okubanga tewaliyo MP azigabira nze nakola nasalezi nagula n'endala nezijja mu gavumenti mu Covid Authority kuba buvunanyizibwa bwange ogenda ozijjayo ffe tusinga okulima emmwanyi ffe bannamasaka nemukulu kwagono java bukomasimu yo esingira ddala kakati fe abali awo netuddawo batwalayo ekyuma era nkiwakanyiza ddala nti bakitwali kakati sebo nga mmaze ekyo pulezidenti yayogedde ku bintu bingi nze ngenda kujjamu obutonotono yayogedde ku security sijja gyogerako naye ngenda kujjamu ebyenfuna byayogedde era n'atutegeeza nti ebyenfuna bya Uganda bitambula bulungi n'atutegeeza nti tuli ba musanvu mu Africa munsi yonna mu nsi ezikulaakulanye ebyo nasiina kyebyowakanyaako n'ayogera enkulaakulana yaffe eri 6.7 tugenda omwaka gonna ejja kuba 6.4 naye mukota gye twabuddemu eri 6.7 yatulaze nga tulinawo essuubi kakati nze ndi ku byanfuna kati nze ekizibu kyange nti ebyenfuna newankubadde nga figures ezo tuzirina nungi naye eno omuntu waffe wa bulijjo figures ezo ebyenfuna ebyo ebirungi tebinnamutuukako njakuwa ekyokulabirako ekibuga kye bayita Tokyo kya Japan kyekisingamu abantu mu nsi yonna ekibuga ekisinga abantu mu nsi yonna kirina miliyoni 37 kumpi abantu bonna bali mu Uganda bali mu kibuga kimu Uganda ziri miliyoni 46 bo bali miliyoni 37 bayina obutabalika bwa sente mu kibuga ekyo trillioni 2 Africa abantu biliyoni 1 mu bukadde 4 tulina 1.8 trillion bo mu kibuga kimu miliyoni 3 ekibuga kisinga Africa yonna kakati ebyo bye byali badi bitusuuzanga tetwebase bakikola batya kangoye ekibuga ekirala Shanghai baba na Uganda bangi bagenda nnyo China Shanghai ekibuga kye bayita Shanghai balina abantu miliyoni 3 mu kibuga kimu balina biliyoni za sente lusanvu ffe tulina 55 president yagambye omwaka ogunagwerako guno zijja kuba 65 kati kankolina 65 10 eriizo kweyongerako naye ffe miliyoni 46 bali emyaka 2 egiyise 25 twali tubasinga okubeera obulungi ab'Eshanghai kyali kyalo kabuga kali awo katonotono olwaleero mulimu biliyoni 7 Gwanju kati bannayuganda gye basinga okumanya oyogera ekigambo Gwanju buli magala azuukuka bwati balina miliyoni 2 ez'abantu mu kibuga balina biliyoni 4 eza sente bakubisaamu Uganda kumpi emirundi 10 myaka 2-3 bali bubi nnyo nga n'enjala ebatta kakati nkomawo ku kino president byayogedde president byayogedde ne policies ziyambye okujja Uganda mu bwavu naye tezinnayamba Uganda kugenda mu kugaggawala ebibiri byanjawulo kye bayita poverty alleviation ne wealth creation byanjawulo kakati policies zino ze tuyina twetaaga ozikyusaamu waliwo economic growth ne economic development kakati ekimu osobola okubeera ne economic Uganda tulina ki tulina economic growth ennungi ne development tetunnagiraba kakati twetaaga okutuula wansi nze bye bampuliriza mu kwogera kwa president twetaaga okutuula wansi tumanye bintu kyebikulu ebisobola okuzaala obugagga ng'Abachina kati kampe ekyokulabirako ng'Abachina bwe baatuula Abachina baatuula ne balaba bye basobola okukola yayogedde ku numbers n'ayogera atera nnyo okuwa history oyo yeetaaga picture abantu okugitegeera nti abakoloni bano baatugabanyagabanya ne tufuuka bu state obutonotono China kanjogere kuba tugimanyi
bali 1.5 billion bali akawumbi kamu ng'obukadde 4 w'abantu naye okubeera obubezi n'enamba tekimala kuba ne India actually kati yesinga abantu India yesinga yagenze kumpi 1.5 naye twetaaga okutuula kati ebyo ebirungo ebimu mu bino mu nteekateeka sibirabamu ebizaala obugagga ebirungo ne PDM president yayogerako eyo yakujja abantu mu bwavu si yakubagaggawaza okugaggawaza ebiri byanjawulo okujja abantu mu bwavu n'ogaggawala kakati si kirabamu kyalibadde luddawa kakati olwozijja mu DFA enteekateeka zaffe ki kubanga twasaze eddiiro nkulumedi bulijjo ndajana njagala ekibiina wesobola okuwa ebirowoozo byange okusumula obwongo bwange Katonda yampa obwongo mwampaana wana wano ne mugaa nti omusajja alina manifesto esinga naate emyaka gyange ina ngimaze byakulwana onanvumye onagayo nnyindo yompanvu kakati twafunye space eno era nja kujjanga emirundi mingi kugendi ffe aba DF eno yenteekateeka yaffe ku byenfuna ffe tulowooza bwe tuti aba DF ku byenfuna okusobola okugaggawaza abantu nti oteeka okukola investment nga ngenderere wano gavumenti eno yeyejja yasangawo kyetwayitanga state up parastatos kagamba nga waliwo ebitongole bya gavumenti abazungu ne babalimba ne babijjawo yali nsobi y'amaanyi ebimu ku byakulaakulanya China nabyo katubibagambe China yateeka ssente mu kye bayita state owned enterprises SOEs kakati bano bamukulu Kasule baba abakola budget ono muyiza economist atali wakukubo waliwo bano batuyambye ennaku zino ne babawa warning omuntu yene ayekoze ekigambo dokita diguli eto girina toddayo okukye bajja kukusiba n'okusiba kati ono yo gwenjogerako yakulira mu diguli 10 diguli 6 mama we musomesa wange Dr. Professor Teresa Kibirige ye musomesa wange mu medicine taata we kati byenjogera bitegera bulungi China yaddiranga ne kakati ekyakikola neraba kati kankuwa ekyokulabirako ne company zikola enguudo ekimu ku bye twetaaga okukyusa ennyanja eno tugijjemu ssente eyo Lake Victoria ye nnyanja esinga obunene fresh water lake ku lukalu lwa Africa ffe tugirina Tanzania ne Kenya neffe bannayuganda tetunnagikozesa kiki kye twetaaga kuteekawo factory bakubirayo abantu amasasi abamagye ebyo nakikozesa batya anti ekibakubisa amasasi bo bakyali ku bino ebyennyanja nenga ennyanja eddakiika zino ziri 2 zokka ezibulako essaawa 5 kampuni eyitibwa Solar Power erina kalonda erina kukwatagana ne sola balina batule ya sola empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangaala emyaka 45 beddu balina offer eri ab'amasomero ab'amalwaliro abazibbanka n'ebitongole ebirala nti abange mujje mufuna amasannyalaze 3 phase babirina ku bbeeyi ntono nnyo balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kaladi mu nzikiza bakuwa sola amataala 4 ku 9,000 tebakomaawo bakuwa sola okuli TV 7,500 kalebe yone one bill z'amasannyalaze basangibwawo Solar Power basangibwa e Masaka waba bedi 1K eno ku kizimbe ekya Haji Mpuuga ku oluguudo lwayita Kampala Road Kisenge namba 7 nene Kampala batusemberedde kumpi nnyo olw'okwanguya enteekateeka yaabwe bali ku Lubaga Road wote bagita G1 Hotel ebisinga okukwera ku simu gwayagala solar power zino batteries zino bali ku 0758 15 19 14 sabuni anaaba bamuyita kyogero bannaffe aba kampuni batukuddemu sabuni ayoza ayitibwa EcoStar sabuni no ali bipimo 2 omuti kilo emu n'omulala half kilo sabuni ono atukuza engoye kwa bulungi ekyovu sabuni namalako ekko mweweevu mu ngalo
tayin awonya bulungi sabuni abachogerwa bakoze ayitibwa EcoStar yisabuni ayoza engoyi bakoze kirungi bajja neyo ku motoka zaabwe bamutundirayo sekikyokka amaduka mu kikubo gyali mu maduka amalala supermarket zonna wamu ne ku motoka zaabwe ezimutambuza ekikaso giraba njala sabuni ayoza bamuyita EcoStar oba anaaba ayitibwa kyogero ne sabuni naye bamulina bali ku simu gw'omusuubuzi 0754 55 72 3 0392 kati mbadde kutegeeza nti feno mu DF tulowooza nti waliwo ebintu mu nteekateeka byaffe gavumenti byeteeka okuteekamu ssente ng'egenderedde bisobole okuyamba okuzaala obugagga mbadde nkuwa ekyokulabirako nti eno ennyanja Victoria twetaaga bwetaazi factory ekola emmere y'ebyennyanja eyo kasomalo gikola oba otandise okuwa abantu amaanyi okugaggawala nga bakozesa ennyanja eyo ssente mpitirivu ekirala ffe betwagala ekyo mbabuwe byakulabirako ntoba kyakulabirako bagambe gwe wakikolako dda ku bunyanja bw'oli olinako epoloti poloti nayo bwejja kujja kukikusomesa ekyoyita poloti actually bannayuganda kambawo amagezi mukulu lukwago ali mu space ndala nze ndi profession mu area ennyanja Lake Victoria bw'oba oyagala okulundirako ebyennyanja ogenda mu ministry ya agriculture n'osaba permission ministry ya agriculture and uli anko-educating kubaga kisaagala otambulire mu butamanya nga nawe obeera ku street ng'oyogera ekigambo plot ministry ya agriculture bakuwa permission si buli kifo ku mazzi nti osobola okulundirawo ebyennyanja ebayita ebya keegi oba olundira ebyennyanja wali scientific baba basooka ne beekebejjaawo kakati be bakuwa ekifo wali nti wali wosobola okulundira ebyennyanja kubanga watuufu era be bakuwaawo ndi omu ku balunda ebyennyanja ku nnyanja Victoria kakati nsobola okwewuunya bannayuganda mbuuza ekibuuzo mugulumedi lukwabwe yatugambye ku nnyanja okwo kuliko abachina kuliko abayindi kati weewuunya otya bwanika ennyanja eyabajjajjanga weewuunya otya mukulu lukwago weewuunya nkutululidde amaaso go olowozezza nedda lukwago nkubuuzizza ku nnyanja Victoria gye bayita Nalubaale soka ompulirize ng'okireese gye bayita Nalubaale eyabajjajjanga kuliko abayindi kuliko abachina owulira otya mutima gw'obubi nga Bedi Bwanika omutima nga naye ayinako keegi 20 nga kuliko alina 10 lugu yennyini mutima mubi ayagala kulimba abantu Bwanika bamuguzaawo poloti tebatunda poloti bakuwa bubi permission lukusa akati sebo gamaliza abachina abali tabogerako Bwanika balina keege 12 ne Bwanika babeerako omunyamasaka Bwanika babeerako omunyamasaka munne ate maybe ebintu bya Uganda bino byewuunyisa abakulu bano bennyini bagitwala tetulinako muntu n'omu kati Bwanika owulidde ayagala akupati katono nnyo kunyinza ogenda kwogera nze kamalize ngamaliriza ffe tulowooza nti ebimu ku bisobola okuyamba Uganda ogaggawala byebyo gavumenti ng'eteeka ssente mu bintu projects ezeetaagisa tourism nabagamba mu 2006 nti Uganda program is a message nti owulidde politics of reasoning politics ow'amagezi ow'ebirowoozo kuteesa kati ffe mu DF tugenda kuteeka amaanyi mu kye bayita education tugenda kufuula
institutions of education, centers of excellence in technology, innovation and transfer. Yakikola abemakere bali wali omwana asoma civil engineering tasobola kuvuga tractor y'oluguudo nga oyina diguli abakyaya temula ndi bali ku nguudo zo asajja tulazinga bakoze bus bakola namuruke kuba masasi nkujiddeyo ekyangu nguudo mbulirayo kampani tozulire mukulu kwagoza asoma zonna kakiko kange kazirambudde wiiki ewedde zonna ebitundu 9 ku 10 abakola enguudo bakyalima tekuliko waffe kakati ffe aba DF tuganje okujjako mu Greater Kampala project twataddemu local content at least 40%. Local content ayinza okubeera bana abawuba bendera eyo local content abomala abawuba ye local content nenga yingiri atwala sente mu China kati bo bawuba asikampa obujulizi kusapulo kakukola wokuwe bawamala mukulu lumala alisi mudduga owulira ekigambo yali lesesi ya subcontracting ekyo example awadde zineza Greater Kampala kakati olaba enguudo zonna ezigenda okolebwa mu Bwayis mugundi mu Kawempe division zonna zaweereddwa multiplex okugera kwa president zaweereddwa multiplex maliza fair multiplex ye bossa zaweereddwa bossa yazikolako zaweereddwa bossa owendiga ekyo ze sinakiganda amaanyi fe twagala tugateeke ku bantu baffe abawano bafuna amaanyi aga tekinologi ensi bwe zikulaakulana tokulaakulana nga buli bwofuna bwe wewola sente mu World Bank miliyoni 622 zonna ng'oziwa bali abeewa bweru kakati twagala universities nga Makerere tuziwa amaanyi kati olaba ekyuma abaana kye basobola okuyigirako ebyuma bye basobola okuyigirako ebyo mechanical ebyo civil baabitadde n'amanvu Makerere tebiriyo kakati ffe tugamba olina okulinkinga olina okugatta universities ne research centers zino n'oziwa amaanyi bo bakole ebintu bye twetaaga kakati ekyo eyo nkola ya DF mbabulira enjawukana yaffe nabo bebimu ku bigendo nabagamba wano tudde Uganda tugifule food basket tugire Uganda tugifule kati enkola efaana bwe tumanyi nti ojja kutuyitako lumu wano tuwe enteekateeka yaffe okuba abakulu abalawe bali wano politics of reasoning bwati bwatambula yabaddeyo Medi neyanziza bagambye yabadde tuli ku state of the olwadimayo okuzindala akuwanga Medi neyanziza njagala kugamba nti nabaddeyo mu state of the nation address tuwekyabaddeyo era president yayogedde ku bintu bingi ekituufu yayogedde ku nkulaakulana gye tufunye mu byenfuna y'eggwanga era natugamba nti kati Uganda erina trillion bibiri abimu kati nga wozikyusa mu za dola tulina US dollar ezo trillion kanemegenda mu dola kubanga wano tuli bagundi naye natugamba nti mu bbanga ttono nnyo tugenda kufuna billion tugenda kulinnya tuve mu ezo zetulowooza ebibiri mwana mwemmeka tugende mu billion dollar 5 okulinnyisa ebyenfuna byaffe naye n'agamba nti wakyaliwo obuzibu mu muntu wa wansi okuwulira enkulaakulana eno nga Abedion wabadde agamba naye mu ekyo n'agamba nti bagenda kwongera amaanyi gavumenti egenda kwongera amaanyi mu kuteeka value addition mu raw materials nga emwanyi zaffe nga kasooli waffe ne minerals ate ne economy eno gye tugamba ey'omuntu wa wansi okutondowawo kwa PDM senga abantu bagigula bulungi ne tugitambuliramu abo abazifunye sede baba bazikozesezza obulungi ekigendererwa kisooka ne kirinyisa omuntu ono okuyingiza okulwenyisa ennyingiza yeyo eyawaka kakati wemala okulinnyisa ennyingiza yeyo eyawaka agenda akula mu business
kubanga ffenna abakola business otandikira wansi otandikisa kitono n'ogenda ng'okula ng'ogenda olinnya kati ate ebimu ku bininyisa obugagga bw'omuntu bw'olwanyisa ebyobulamu omuntu n'abeera nga takyasobola kwonoona ssente nga mulwadde agenda mu malwaliro wana agenda wali oba olinyisizza ennyingi zaaye kakati ne bateeka essira ennyo okulaba nga abantu balemwa okufuna obulwadde obw'enjawulo kyovula waliwo puroguramu nyingi gavumenti zeetaddewo okugemesa omusujja gw'ensiri okugemesa endwadde zino ezireetera abantu baffe okuba nti balwalalwala naye naabo ababa basimattuse ne balwala ne babatwala mu malwaliro gyegali era n'agamba okulwana okulaba nga eddagala abantu lye babba bano ababeera mu maofiisi mu local government ez'enjawulo ne babeera nga tebasobola kulondoola malwaliro gaffe abasawo ne babeera nga babbamu amalagala biki ebyo bagenda kubalwanyisa nnyo okulaba nga embeera eyo ekyuka era mu sayidi y'amalwaliro n'atugamba nti twongedde okuzimba amalwaliro 321 health centers ate n'okusoma ne mu sayidi y'okusoma ne bongera okuzimba amalwaliro amasomero ga secondary hybrid seed schools 259 kakati ku sayidi ya infrastructure n'atugamba nti standard gauge railway egenda kutandika mu kaseera katono nnyo kuba process byonna ebigitandika byawedde standard gauge railway egenda paka Mbalala ate emale egende paka Naivasha mu Kenya nga kiyambe omusuubuzi ono asuubula okubeera ng'ayanguyirwa mu mbeera y'entambula okusobola okuba ng'atunda ebintu bye mu mbeera ey'obwangu kati ku sayidi endala n'akubiriza bannayuganda tinawakubadde tukula ku sayidi ya economic growth tukyalina olutalo olunene nnyo okulaba ng'omuntu wa wansi naye akulaakulana naye abantu ba wansi olumu tugenda ne tuteeka ssente bwe tutasaanidde kuziteeka ne zigenda nga zifiira omwo kakati ebyobulimi bino n'agamba tubiteekeko amaanyi mangi nnyo era tugenda biteekako amaanyi mangi nnyo okusinga bwe gaali naye nga abantu bamala okulima ebintu byabwe ng'ate n'akatale k'ensi yonna nga tukalimu nga tutandikira wano mu East Africa nga tutandikira wano mu Africa nga tutandikira mu Africa yadde tetunagenda mu nsi eziri waggulu kati tulina ebintu byaffe bye tulima abantu ne babidondola ku musingi ogwa wansi ku muwendo ogwa wansi kubanga tetulina katale bwe tuba tulimye kasooli ng'ono alimye n'oli alimye ekiseera kituuka bano abamugula ku byuma ne bamudondola kubanga tewali katale naye senga kasooli oyo tuba n'obutale mu nsi ez'enjawulo eyo yembeera esobola okukulaakulanya Uganda medi nakugambako wano lumu nti naliko mu nsi mu kibuga Boston nengenda okugula kamulali nze ndi muntu nnyo wa kamulali kakamulali bwekatyo obuntu butini nnyo bwe buti ne bakanguza $, kumpi nga zigenda mu $20 $20 zibe emitwalo kumpi 7 kakati wano bannayuganda bameka abalina kamulali ng'akalira ku nsiko kati ng'agamba nti ebyo byonna senga tubikuŋŋaanya omuntu ono alima kamulali we ne bamuprocesinga ne tuteekawo enkola emuprocesinga n'asobola okumutwala oba n'oba okatunze kalamba sente mmekeze ziba zifunika medde Dubai wano ndi omu ku bantu abasuubula abasuubuza bino ebyaffe ebintu byaffe ebya wano Uganda naye ettooke Dubai lumonde Dubai egundi watermelon enanasi tosobola na kumalayo market gonja tosobola n'oba weepanka nnyo tosobola kumalayo market kakati singa government efocusinga nga president we yagambye ku butya bwe tusobola okuddira abantu baffe ne tubayamba okusobola okutunda ebintu byabwe eyo eddakiika zino ziri 17 ezakaite ku ssaawa Lord Mayor katukome ku mpewo
dakika zino ziri 18 nyongera okutegeezaayo gy'oli nti wali kubeera ku mukutu guno kubanga ebirungi kwebifunira bannaffe aba akyogero bakoze sabbuuni ayoza ow'omuti azitowera ddala obulungi. Baye nkusabe genda gye batunda ebintu mu maduuka oba mu supermarket obagambe ya sabbuuni ayoza ayitibwa Ecostar avaamu bulungi ekyovu amuka bulungi awunya bulungi tokozesa maanyi mangi kubanga ye mulimu gwe kuyigganyako nangoye ziddugala ayitibwa Ecostar. Kwoza engoye kwanca ku Sande abantu mbeera ku Sande awo nga muwoza kati gutumya omwana tikule balanga sabbuuni ayitibwa Ecostar genda mundeetere abanafu abakyogera twala beebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Omusuubuzi 0754 55 72 weyala okumanya ebisingawo kuba eyo 0754 55 73 0392 17 68 togeze okuva awakana tulidde ku Prestige kirungo wakisiga ku mugaati kijjuddemu vitamin A, vitamin D, vitamin E ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bwe Prestige margarine bawumira omugaati n'okukula obulungi bakule bulungi ate nga balamu naye ng'ekisinga obukulu ate n'amagezi bajja kubanga balya ekirungo ekipima obulungi ekya Prestige. Amasavu matono Prestige kino kiyamba mutima gukuuma nga mulamu. Mu ngeri yonna osobola okukozesa Prestige ono oba okusiika chapati oba amandazi ebirala byonna ali mu 25 ali mu grams 25 ali mu 5 ali ne mu kilo saako n'akalobo kalamba bucket bwega Prestige. Musange mu Kikuubo oba musange maduuka gonna mu Kikuubo genda ku Rafik Building edduuka namba 3 Rafik Building edduuka namba 3 mu Kikuubo ojja basanga aba Prestige lino okuteekebwa kuyamba abantu baffe bali naddala abalimi yakwogerera nnyo abalimi naddala abalimi ebintu byabwe bino bye balima Kamula lyoli mukuwadde wa Boston nti akantu beekati $2 naye bameka abalina Kamula lyaggwera ku musiri nkuwadde ekyokulabirako negamba kuuza ebibuuzo kuba buli mugambi yawenga bwe yawulidde niwali wali kibuuzo kijalo kubuuza ne sandi akadde bo butale bulidde kwa Kamala kuyogerako butale buliridde wa omwali Meddi bamutundibwa Meddi twali wano ku lutalo lw'emmwanyi ku mbeera y'emmwanyi ekimu ku kyensali ekyavaayo mu mmwanyi nga bakugamba nti abantu bali free buli muntu okutunda emmwanyi ye nga bw'ayagala era abantu bangi nnyo mu Uganda wano abalina obutale bwabwe obw'emmwanyi. Nkuwadde wano ekyokulabirako ne kugamba nti nze ntunda ebirime e Dubai era mbadde ndaga wano Lord Mayor ne Honorable Segunya office yange Dubai. Lord Mayor yagala na kusinga yange ya Lord Mayor naye njiyina lwa bintu ebibenjira naye tukunga tutya abantu baffe abantu twabateekamu ekifaananyi naddala wano mu Buganda. Opposition ya Buganda wano yatukola bubi yateeka mu bantu ekifaananyi ekigamba nti tosobola kukolagana n'abantu kubanga basayidi eri bano basayidi eno ne bagenda okusomesa abantu baffe butya bwe bayinza okwejja mu bwavu buli saa balowooza byabufuzi akalunewe kaggwa leero enkya nga batandikira mu byabufuzi Museveni mubi NRM mbi gundi ali bwati naye nga teriiyo pologulaamu n'emu gye babeerayo nti ekibiina kya FDC ekibiina kya DP leero kirina enteekateeka okusomesa abantu bayinza batya okwejja mu bwavu. Ffe tunoonya ebintu bye tutwala nga tetubiina kubanga siri mulimi nti nnima nnyo byensobola okutunda gye ntunda naye mbijja mu bantu naye kati njogedde wano omuntu omu gwe sigenda kwatula n'agamba nti bagenda bitunda wa naye nga basobola obireeta ne babiguza nze alina akatale nze ne mbitwala nabo bwe bamala okwetereeza ne batandika okugenda mu katale naye pointi yembadde njija mu kino gavumenti yagambye tegenda kuteeka essira okulaba nga abantu abo baboganizinga wajjo batwala ebintu ebyo basobole okutunda kubanga gavumenti yasooka neyingirira ensonga y'okutereeza infrastructure ey'okutereeza security kikulu tusobola kubijja Luweero tusobola kubijja Masaka kubitwala ku airport nga tewali security ng'enguudo mbi gavumenti yasooka nefokasinga okwo kakati ebyo byonna bali kusanzeewa bajja kutawaanya nze
bawisimu yange bawisimu yange abakamulali amuleta taleeta buleesi asooka najja netwogera netukkiriziganya oba agenda kusooka kubanga wagamba nti nze ngenda kuwa wagamba nti nze ngenda kuwa kamulali mwami mpingi kamulali oyo gwagenda okumpa kamulali gwagenda okumpa nina okusooka okukkiriziganya naye afaanana atya nesayininga muwulira medi nesayininga ne contract nti alina obusobozi obumumpa emyezi 6 so sikumumpa wiiki emu enkyo nembeera nga ate sirina gwentwala ate nga contract yagitwala nga ye eyakamulali naye wambuulira manya nti ono asobola kumpa kamulali wa nnaku 3 kanfune yampa ow'ennya kanfune yampa owowiiki nengatta omwezi nengumala so nze kyenjagala maybe kino senga sibadde na bulemu nandifukamidde wano nensaba ab'opposition nobaga omusajja afukamidde tuve mu politics buli kaseera owa bring tusomese abantu baffe basobole nsanyukidde bwaniko ono ne mugaa nti ebigambo byoyogera mu DF politics of development politics of development, politics of reasoning. Yali mu DF. Medi chovolaba tunabalaba. Chovola nsanyukidde bwaniko ono ne mugabe byoyogera bimabye munateeka mu kibiina kyammwe mugenda kuyamba eggwanga naye abantu bakyayisa abantu tosobola kulowooza nti asobola okulima ennyanya ze nze ow'NRM ne muyamba n'enzimutundira n'agaggawala nga n'oweefudisa oba wa nuupu amugaa nti wewe vuma mpindi oyo nga talina kyamuyambye mazemmedi bina bingi medi nja kusookera wano bano bibogedde kintu kino bibogedde kintu kino politics of reason nakulira mu Democratic Party era mu mulamu wa brain power nakulira mu brain power era bw'otunuulira ebyafaayo ebya Democratic Party olwawo okusanga omuntu yenna ng'aliko omusaayi gw'abantu mu ngalo ng'akkiririza mu violence nga omulamu gwa DP all along fira ddala kuba Ben Kiwanuka amatayo kumanya bakasolwaani nga wa reasoning ne mu gye kinaana waliwo obutabanguko obw'amaanyi Museveni ne bagenda mu nsiko Dr. Poka Wanga Semogerere yasalawo obutagenda mu nsiko era atunyumiza lumu mu 1984 abaali Kampala agenda okulaba ku mawulire nga Secretary General w'ebiseera ebyo nga Tiberio Kenyita ne yawula akoze ekibiina ne Secretary General yali Francis Bwengi Wazorahi yali kumukutunga ganga ffe nga aba DP tulangiridde naffe twegase kuba naffe abali mu nsiko Semogere n'agamba omusajja kati ffe tuli eno nga ye leader of opposition mu parliament omusajja alangiridde akomiteeza ekibiina titugenze mu nsiko ffe abali eno e Kampala olwo Semogere bamugatta ne Kayira jjukira Semogere ne Kayira be bagenda mu kooti nga bajjeko Yusuf Lule kati ate Kayira olwaveeyo ye agenda bugenzi mu nsiko ku UFM ne basooka nga bagatta Semogere Kayira ne bamugatta Kayira naye eyo nga nvaayo bwenti Museveni kye yasinga okunafuya ng'amaze okuwamba ye Semogere era bajja bamwogerako ngo Semogere ne politics we Kayindo tafiire lumu yamugamba gwe genda olunde embaata teyakoma ku ekyo mwami Museveni agamba nti oba wamba Semogere yali gindi bamutwalira Nabbingo bakadogo bwali bugenda mutta muga tukutte wano muzeeyi tumukole ki nga amuwaaki kakati lwaki ntandikidde politics wa Mnango na Abedi Bwanika ne banne yali badde mulungi mu nsi etebengedde nyinanza okukkiriza era ebimu byenzikiriza Karl Marx namukkiririza mu bingi naye kyesikiriza yana kyekyo communism ebyo kuba yetakkiririza mu politics wa Abedi gwendiko gwenjagala okunyonyola kwegamba sigenda genda mu biwanvu njagala imuteeke mu context omuntu mwamutegeerera Karl Marx yagamba nti
a given mode of production determines the superstructure. The mode of production determines the superstructure. Abe masulita tebabitegedde Kambarambo luli nyambira abe masulita nti level gye muliko mu nkulaakula ye determining gye bayita superstructure era otadde mu oluzungu anti kyenyinyonyola kye bayita superstructure mwondezaamu mode of production ye level gwe mutindo gw'enkulaakulana kwe muli gwe gufuga superstructure bye mweyisaamu culture ebyobuwangwa bye mweyisaamu mu mbeera ey'ebyobufuzi gye nja okusimbako obulamu bwammwe bwe bufaanana mu neeyisa yammwe bwefaanana level of production kwe muli kyova olaba Museveni ekyo yakimasitalinga nnyo ng'eyagenda mu nsiko nti nyina okukuumira bannayuganda mu bwavu tusigaze ebyobufuzi ebya wansi bwe yagenze mu state of the national address essuubi lyonna yalitadde ku bintu bibiri bino byonna byeboogera ebyekonomi yabitadde ku bintu ebyo parish development model yagaye bakateekamu trillioni 3 n'abagamba n'amafuta agamafuta agafuuka ganyana bajja bayongerayo kati batugamba 225 twali tusobola balo esooka twali tunayofuna kati 225 kati bayongerayo ne bongerayo so agamafuta agafuuka ganyana gayinza n'obutatuuka ati kyekugamba naye kyakugamba ekiriwo kati kigenda okujja eggwanga mu ddumi Abedi Wanika ayogedde bulungi economic growth and development okuva mu bwavu ne wealth creation okulaakulana agamba ekigenda okujja mu bwavu kikutwale mu kwesiima from poverty to prosperity parish development model amanga menya agambe speech nkubulira nabawuliriza nsirika speech ye ya concentratinze ku parish development model teyagitaddeko yadde n'eddakiika ebbiri kyenkugamba nze namuwuliriza bulungi baddeyo ate ko byabadde mu palamenti amalirize yagambye trillioni 3 ze bakateeka muki mparishi era n'agiteekako nnyo essuubi olw'okuba Museveni agiteekako nnyo essira bwe yali awa ne speech yeggalawo omwaka yagamba abantu bonna ababba ssente za parish development model bagenda bakwata tebajja bawa bbeeyo yagamba buli police station yonna weri police post temugaba bond teyakoma ku ekyo entambula ze zonna kaakati mwami yoli Museveni talambula balimi bamwanyi neri ekkolero ly'emmwanyi simanya Africa Initiative biki eriri ekyawo egindi gye batadde n'emisinde entunga lwashamayire Museveni tagenda yo tunagamba nti alambuddeyo Museveni enkuŋŋaana zonna zaakuba za parish development model ne bwe yajja mu campaign okampira Farida Nambi mu kalulu nga balina nalukola mu by-election e Kawempe era yajjange nakusomezi 10 ng'agamba azze ku parish development model so ye buli wagamba agifudde flagship project nti ye project flagship project egenda okubbulula magic wand magic bullet silver bullet egenda okukyusa ebyenfuna wano mu Uganda naye nabagamba nti wano e Kampala tulina omuluko gw'emutungo gusinga districts nnyingi nnyo in fact okuweza abantu abali mu muluko gw'emutungo wano osobola kugatta districts eziwaffe 3 Kalungu Bukomansimbi ne Sembabule nofuna omuluka gumu naye akugamba nti omuluka gugenda kugendamu obukadde 10 bujja abantu b'emutungo mu bwavu gwe muluko gwerubya wano gwe guddako obunene ogwo gwerubya gwe guli mu Kasubi ne Lubya n'ebitundu ebigendera Kigobe na Muŋŋoona nawo naye akugamba nja kuwa obukadde 10 trillioni 3 zayogerako ffe Kampala tuzinoonyeza mu kiwatu naye agamba obwavu bugenda kuggwawo so eyo ensonga eyo nkulu gwe bino byoga nti balime gavumenti ya Kabaka yalaze ekyokulabirako tulina okukola gye bayita mechanized agriculture Museveni yali subiddwa nti state of the national address awadde essuubi nti tugenda mu irrigation n'abakolonialist balekawo kibimba irrigation scheme gezira irrigation scheme medi kati osoma ku abaana abasoma primary basoma ku irrigation scheme ki ekoleddwawo mu mulembe gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nze musajja Gilbert Bukenya sibyagala neeyisaaye naye ansonyiwe siyagala nnyo neeyisaaye naye yali atandise wa planned scheme rice scheme era katabo ke
akata through the intricate corridors of power yawandiika nnyo ku planned rice scheme naye mwami yuli Museveni omubuuza ku byobulimi kikyotaddeko nyesira gavumenti yabeene yagabye tractor negamba buli saza tuliwaddeyo tractor Museveni yali badde waligamba nti police bweti buli gombolola ligenda kufuna tractor nze nkubuulira eje mugombolola yenewe kale ojagamba twaliyo tractor ku gombolola egasa ekyo twetaaga irrigation schemes enkuba nnyingi gye tulina Museveni byali badde ataddeko nyesiramu aboogera ku byekonomi tewaliwo kati nakuwadde obudekamaliriza akadde nyina katono nkwegayiridde kakati kangende ku bya security eyo kanveeyo kale kanveeyo bikunyiziza kangende ku security program ya kusomesa wano bulijjo ampa njagala kati okumugamba kati ng'ekyo ekya irrigation scheme gavumenti yakakola irrigation gundi za mirundi 10 Lord Mayor akimanyi bulungi boto irrigation eruwero ziboto irrigation kati watazo ezobucupa namunkeke gavumenti abantu baffe banagenda alinga agamba teri balima kakati tulinde irrigation zimala okutuuka waliwo abalima era abalina ebintu kyekyo nagambye tebanabanafe batulemesa okukulakulanya eggwanga akadde nyina katono medi Museveni yagambye economy egenda kukulira ku president Museveni yawamba wawamba 7% yagambye egenda okubeera growth rate ekyo kukulimba nti tugenda kubeera ku 7% ng'ebyobulimi the backbone economy yaffe togitadde mu sente ezo kakati ku bya security njagala mwegendereze kino yakitaddeko nyesira nga tugenda mu kalulu era ye point yange esembayo kwebaza kuba nikyali ku mukutu gwe alumu omugongo eggweno ly'omugongo lino weeriri lino waffe bayitayo kawempe bannaffe bangamye kutegeeza nti baleese enzijanjaba empya ey'omulembe eri ababulade b'omugongo ng'amagumba discs gasesetuka ne ganyinga nerves oba n'omugongo gukuluma bagambye ki bangamye kutegeeze olina omuntu weyasanyalala stroke yamukuba amagulu galimu ebbugumu ekyo kiwedde tujja neeka kita home care treatment mujje tubajjanjabe wano Kawempe maaso ga katale ku Kawempe Plaza tuli ku simu 075 19 asalimusatu 00 oba 0764 55 gwayagala okuwonya omugongo oba omuntu okumujjanjaba omugongo gwonyera eddala essimu yino 075 19 33 bane bajjanjaba omugongo eyo olieyo oyagala akasente DFC Bank egambye oyagala akasente katono wafuna oyagala weewoladda oyagala kukola ki toga nti nfudde leka kufa DFC Bank weeri jangu ekuyambe agambye nti want some money even if already borrowed nga wadde wafuna ndo okwewola ningala akasente okwongerako DFC Bank weeri egambye jangu ekukyebeseka DFC quick banking application gitekeko kebaise quick loan onyiga star 240# awo nobanga ofuna akasente kasobola okuyamba genda kutabira yonna erya DFC Bank tutambula ffenna tugenda ffenna ewala nga tutambula ffenna DFC Bank negambye tisenza abakastomers kunywa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku million 10 era Bank of Uganda yerungamya bank eno ya DFC Bank nika kyeyagala DFCU jangu wadde waweewoladda ekwongereka loan genda mu application ya DFC quick bank application obanyiga star 240 medi mbadde maliriza ensonga nga ngamba nti Museveni yagikolanga strategy okukumira bannayuganda mu bwavu ne mu butamanya zendwadde ezo bote ze batandikirako okulwanisa mu byenjigiriza byokka fe Kampala wano tubadde ku sinjikenda mu 3 omwaka nga capitation grant buli mwana zibamuteekako sinjikenda mu 3 etamu esinje 13 mu 10
teziweza na ddoola emu kati bwe yagambye nti batwongeddeko kati zigenda kweranga emitwalo ebiri ng'egiri mu ggwanga lyonna naye nga ebitundu nafulumiza state of the nation state of the stadress nga performance yaffe overall twakoze 35.5% nga sente ze batuwadde mu myaka gino etaano egya strategic plan 2025 ziri 3 trillion okukola emirimu gyonna naye nga baali bapromisinze kutuwa 10 trillion meaning nti batuwaddeko 28%. Naye nga muze education sijja kugendayo n'amalwaliro nnyo naye nga nkulaga nti bagambye nti bayongeddeko emitwalo ebiri abaana abasobola okuva mu primary ne bagenda mu secondary bali ebitundu 43 ku buli 100 aba UPE abasobola okuyita 43%. Kakati yeno population gyoyogerako gyogenda okutwala mu politics of reason ekomye ku primary 7. Yes. Sikulifaako njagala okulaga nti tulina okusoosowaza bye tulina okusookalako. Mwami Yoweri Kaguta Museveni tayagala nnyo tugende mu governance issues mu mbeera gye tuteekeddwa ozzanganga. Era bwe yabadde mu parliament nanotinze ebintu ebirala bibiri. Ekisooka ng'ogyeko ekya security kyenyendo okunzika nakyo naye kankoneko katono nnyo ku kya corruption. Ya confirminze nti ddala parliament yasooka najja ng'endozi eyagala muwaganyalako. State of the National Address ewedde yabagamba bulijjo mu bano sente mu aba MOP nembasa akasiiso nga sinanoonya bujulizi bumala naye kubula onombulina era ngenda kuluma najja nakwata basise namuju nakwata abo bagundi awo ewayi gundi owebunyoli Yusuf Mutembuli nakwatirako ono wani Mawanda wa PRU nagamba kati ntandise era ne baleetawo n'amaloboozi gawangadi asimanya yabateze n'ebirala kati yakomyewo mu kifo ky'okunnyonnyola wa watuuse yakomyewo kubebaza nti parliament mwebale nnyo mwakoze omulimu okumpisiriza etteeka lya UPDF okomyawo general court martial sinza kukkiriza buno magistrate obutalina kye butegeera kwandolinga nsonga nga bwezi awo kikulaga ekifaananyi wetuli nti si reasoning eyo gy'ogendamu nze mbadde mu general court martial tolizoningirayo ne kooti zino eza bulijjo twatuuseyo nga tukyalizoninga njagala okutegeeza bwanika twalizoninze ku bail application eya Dr. Besigye ensonga zonna ez'amateeka ne tuzisunsula ne tuziteeka wali omulamuzi Justice Comfort Kanya n'agamba mu butuufu musensudde ensonga zonna muzimenya amateeka muli batuufu byonna era Dr. Besigye byonna okwakuliza bonna butuukiriza obumuwesa bail naye ng'anye sijja gimu byonna nga tulizoninze kakati reason eyaffe eweddeyo amanyi wagagana kingeza kukugamba ati moleteeka yeyo point jenjagala okulaga nti politics of reason kati Dr. Besigye ali mu general court martial ali mateeka nga amateeka gamutadda bwe njogera ku Dr. Besigye omulangira wawulidde gye bwe yayogedde nti neba Eddie Mutwe mukisi omulangira yagambye sigamba nti Eddie Mutwe mumujeeko musango nemuleetenga mulamu nga mulamu mumuteeka wali mukaguli mumuwa bujjanjabi ng'alaba kyabuntu omusajja bakugamba baamukuba emiggo ng'ali mu basement yenna n'awanika emikono n'akulaga nti nfa balooya ne boogera nti ndibayogera tebikwatagana bulungi kati yagenda kwewozaako atya nga tosobola mukkiriza kwekwegera so Supreme Court esembayo neeragira nti abantu abo mubate bave mu general court martial batwale mu court ne bagaana akabiina ebingi ebizimu kiseera kino wano nti wekugambye sikazenda ku biri mu Abedi Wanika yagenze n'ayogera wano point ng'ayogera ku DF wamugambye nti ovuddeyo eri nti namulabye wano singa twabadde ku TV manchi bayita okubiiminga nga musanyufu era akugamba musanyufu bw'aba nga tukyali ku lutalo lwe lumu Abedi Wanika yavudde kitalya nadde ekigo nange byendimu tewali njawulo leka sekyo sikugaana wuliriza njagala kinnyonnyola leka bampa obudde etokikemu
njagala kusaba bedi bwani nange kenyini nyina PFF yatandise sekagale wayo naffe kyekimu naye ffe kyetugamba nti tubeere mu convoy nayogera convoy bwani gundi ono n'atagitegeera sebunya mwedi woba osoma ku great trek yaba mu fekeni nga batambula okuva ku coast eri bayingira bajje ne babbuwa ne baki bayingire mu afu bavuganga zikaravani beera mu convoy tubeere tukole convoy yadde tulina emmotoka za njawulo nga zina ne number plate za njawulo tubeere mu convoy tukole olujegere bashaka zulu bayina kawohoni method erwanyisa abakabulu eringe yamayembe bweti gwetayize eno naffe tutayize eno nabano batayize wano yes kubanga balwanyi tebasula mu nju emu naye kakati yakuleeta amawulire ag'okwesiima agagamba nti nasanze omusajja mu kiro ngabadde nga saa 6 eyo wetutambula oveeno teeri nga musajja wawano abeera California nagamba nti gwe Kasule Ssebunya naye nti okweyanjula ekiro nine ngamba kale Ssebuyenzi nagamba nti mwebale naddala ku radio ya Ssaabasajja ya CBS so mwebale okuuma omutindo gwa radio so omusajja abeera California kyambulira namanya ge naye nagamba nti abe California tubawuliriza ekyokubiri Injinia Kayima yali Ssaabalangirawo Ssaabasajja omuba Ssaabalangira kati yawummula olunaku the whole half day twagimazeeko twogera bigambo bya agriculture yasoma agriculture engineering era ndoza babasomesa Makerera awo yasomesa ku university awo n'akolera enamalira eyo n'akolera mu bitongole bingi era yangamba nti FAO yamuwa scholarship n'asomera Israel yangambye n'amala emyaka 5 kakati Uganda bannayuganda bwe tutategeere nti omulembe kati gufuuse gwa science we cannot live just by the sake of life nti lwakuba tulina obulamu tuli balamu no ebintu bigenze bwe tutatambule bwe tutayige kutambula ku speed ya science nga Bedi Wani Kajabala ayogerako politics of reasoning politics of sharing politics of engagement tetujja kuva we tuli President Museveni yatukubidde ekifaananyi kya Uganda era n'atulaga nti zino za PDM izi maslaini twagala kujjayo abo abawejjere tubaweeyo ku 10 nabo batandika okukola benyanyamuli oli agamba sina kyennyina buli lwagendaga muzeeyi tuwe n'agamba katukole program neekwata ku bawejjere naye si ye program yokka eri mu Uganda ennaku zino simanyi oba we shall live to see the fruits kuba government ennaku zino ina ne buloni gyereese ekwata ku certification nti bw'oba olimye nfa twawaliho ogane Kayima nti mu Uganda gye tulina okumanya kimu tulina quantity kakati essira kwe twalisinza tuteeka ku mboozi yaffe ne Engineer Kayima nti bwe tutayire kumanya nti birina tebulimi olina okumanya nti emwanyi eyengera mwezi bwe guti Kamulali bamuluga mu biseera bwe biti olina okuba ne volumes ezimala to exporting tulina okuba ne quantity ya volume naye ne quality tufuuyiza ki ettaka lero limamu lifaanana tutya ebyo byebiyinza okutujja mu bwavu ne bitutwala okuva mu bwavu naye n'okugaggawala kitegedde so ebyo bye tulina okusaako essira nga bannayuganda oba oleese Lukwago oba oleese Abedi nga yafuga ebyo biri constant tulina okumanya nti abantu baffe nabo balina okwekwatiramu gavumenti yeeteekawo miwaatwa katugambe bweteekawo Uganda Airlines nti etwala ebintu e London ng'abayindi be bajja okusinga okutwala nabo batwale n'Abachina naye ne bannayuganda beetabemu
nti ffe tuyinza obutafuna akatale eri bweru naye tuyinza okwagurigatinga kati Abedi Bwanika agurigata yagatta n'afuna omuwendo n'afuna quality tutiyita kya mu Luganda n'afuna omutindo aha n'atwala ebweru kati bannayuganda awo tulina okulwanira tetulina kulowooza nti ffenna tujja kuba ba president nti ffenna tujja kubeera ba minisita nti ffenna tujja kubeera ba MP tulyoke tukolere Uganda kandi bwe batuwadde enkola tufube kukolaawo in fact nayagadde nnyo omulangira obadde otudde yagambye twebaza Katonda nti tulidde Idi mu mirembe mu ddembe yabadde bigambo tusabire abalala abali mu nsi ezijjudde entalo ekyokiwulire bulungi bwe tutakume tukume emirembe egyo naye tubemu kitukoleramu titugiriridde mirembe nti tetuganye kutuyamba wansi muntu naffe tubeere nga tulina kasente naye bakwongereko ate bagoberere emiruka gifunye gyonna oyo wa politics of reason politics of reasoning aliwo kati ono Muyoba Gwanga Seremba Jime agamba ki taata mwendi mu ggwanga Uganda ntudde bubi obwombo bwewunzika owekitiibwa Lord Mayor nkulamusizaako nnyo atukirize tugaane ebyensinga bwe bitambula politics bwe tulimu wakweraliikirira ne bw'olaba Ssebunya olwayo no ng'ayogera tayogera okumanya nti Ssebunya mwe mukyasinza okwonoona ebyobufuzi bya Uganda mutunuulire abaana baffe abawambiddwa abaana baffe abali mu makomera besige mu mulabe democracy mwami Museveni bwe yagamba ku yaleeta naguno gwako akyagaanye okuvaawo okutuukirira mukulu abantu bonna basaabasumba Medicine kubaddewo ng'oyogera atuuse n'okuwaayiriza omukulu w'eddiini bwe yagambye twidde Idi mu mirembe mu ddembe naye nga mu nnaku bbiri emabega twakalaba abaakakuba bbomu gye baatugambye hello kale sebo amanya yange hadi makoro kavuma abakuru mbaramiriza boli nabo mu studio nsonga bazimulungudde wadde Lord Mayor buli lwabaddaakiriza ako kujjayo point na mukulu bumaali ayajjula musikako kazindaala akapenyemu naye ekisookera ddala abantu ffenna tetujja kuba mu byabulimi ekyo nakyo mukimanye ekyokubiri mwami bumaali njagala kino kigamba owekitiibwa Katikkiro akyogera lunye nti mukomye omuzego ogamba abavubuka tebaagala kukola abavubuka ogambye awo nti abantu beemalire mu kukola sikwokesiira mu byabufuzi abavubuka basula ku booda nga beebase mu mayembe abavubuka bakeera kola mu buli mulimu naye emisolo egiri waggulu gibalemesa okubaako ke bafisa nga nfundikira mwami Museveni mu nnyingo ey'ennamba 7 yagambye tugenda kwongera ku revenue okwongeza okusolooza omusolo n'agamba ku luno njagala Uganda revenue esolooze trillion ezisoba mu 3 naye abantu b'ogenda ozisoloozaamu bafaanana batya baziina tebaziina n'olwekyo bwe yayogedde ku ky'amazzi yagambye amaka 8 ku 10 kati balina amazzi naye nga bw'otuuka wansi amazzi ga bbeeyi genfundikira nako mukulu media oyogedde ku politics of reasoning mwami Museveni mugomuwagire nnyo mukulu Ssebunya bw'aba yali ku politics of reasoning ekyamutwala mu nsiko okuttisa abantu enkuyanja hello mwami Meddi nange sebo amanya yanza promota tamati yes sebo ndakwebaza mwami Abedi Bwanika kubanga bakoze ekibiina kyabwe awo bwe tugenda mu politics of reasoning mwami Abedi Bwanika byonna mu bikole naye njagala mukimanya nti omuntu oyogera naye promota tamati talabangako president Uganda tekyusangako president wa Uganda tetwagala okusooka okulaba ensonga ey'okubannabyabufuzi tetulabanga abalungi mu kintu kino ko mwami Abedi olina n'ekibiina kyo tusuubira ebintu obwavu obuli mu Uganda tebuleeteddwa bavubuka kutakola buleeteddwa gavumenti ya Museveni
nakajja kati ekikoze obwaki yakoga nnyo ku ttaka ly'ebisaaniiko ayita 2025 ezokula 10 ate 7 ate oli yatunda ndala kyofa togabye tujja ku program nama nja kuyita naye katono nnyo zaali miliyoni 25 buli eka nenziyimiriza ne badda ku 10 era nenziyimiriza kati zaggweredde ku 7 neŋŋamba 7 oli yatunze mmeka buli eka yagitunze 7 zolowooza zeze baŋŋambye politics of reasoning badde bamwogera wano nenjukira njagala okulekera kano medi nabadde mu kooti nga mpolereza Dr. Kiza Besigye ne Martha Karua bali wali nga tulizoninga tusensula amateeka tubikula liri politics of reasoning tulizoninga nagenza okulaba nga bajjayo ekipapula aba state ono naalizoninga Lukwago y'omu ku batula ne Besigye okutegeka okuwamba gavumenti nga bali e Geneva nga bali ne Bassemuju bano ne basala mu Musumba nga sirinyangako Geneva naliyo kali nga sibi ne bangamba nentuka nengaka kakati omulamuzi wano wendi nveewo ngende mu Kaguli oba nsigale wano kakati nga sibi kyali mu reasoning bwe nalabye Bobo eyavuze ng'ekuba tewali nabagamba simanyi waliwo terrorist ayo yingidde waawo nga waliwo ne majeza agamba simanyi abayekera bazze tebamanyikiddwa nengamba abalinda politics wa reasoning ono mulinde ekijja 226 wano tugenda kufa wano nkubuulira ne reasoning tulina okukola kyonna sijinafuya reasoning kyekituufu naye mu mbeera gye tulimu akaseera kano ya robadoba DFF egeze mu fetugamba ekyo kigambo kyajja ng'eggaali kale politics wa gaali kale kyalobadoba bw'oba oyagala kitwala mu kibiina ono politics aliwo wa gaali kale wa gaali medi bw'olabanga Mano,